Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Akaseera tekabadde kangu okubanga ebyawandiikibwa tetubituukiriza nga bwe byawandiikibwa mu Bayibuli. Bayibuli egamba nti kirungi abooluganda okutuula awamu nga batabaganye. Kirungi. Ekyo ekirungi tetusobodde kukikola okumala ebbanga olwa COVID-19. Kimanyi tubadde tukikola olw'obulungi bw'obulamu bwaffe, naye nga tekibadde kirungi eri ffe, tekibadde kirungi eri ekkanisa, tekibadde kirungi eri abantu ba Katonda. Ne neebaza Katonda nti omukulembeze waffe President Yoweri Kaguta Museveni yayogedde naffe n'atugamba nti ekkanisa zigenda kukkirizibwa okuddamu okuŋŋaana n'amasinzizo ag'enjawulo. Ekyo twebaza Katonda. Twebaza Katonda olwa President waffe omwagalwa President Museveni eyatukkiriza okuddamu nate okuŋŋaana nate n'akakiiko akamuwabula ne task force yonna ne Ministry of Health recommendinze nti kati kiri okay for okuddamu okusinza. So twebaza Mukama President waffe, weebale kutukulembera. Otukulembedde bulungi, otukulembedde n'okwagala, otukulembedde nga tolekesa mu bulungi. Weebale nnyo. Kino ffe ng'ekkanisa tukisanyukidde newankubadde ng'abantu batono naye tukyagadde. Era nkowoola abakulembeze ffenna ab'omwoyo gye tuli, enzikiriza zonna gye tuli, tukole ebintu bisatu ku lw'ensonga. Namba emu, ekisooka kwe kubanga tujaguliza omukisa guno ate nga tugujaguliza tuli beegendereza. Tujaguza okubanga tukyasobola okuŋŋaana nate ne tusinza Katonda ne tuweereza Katonda, naye era tujaguze nga tulina obulamu bulukufu obulungi. Ekyokubiri, tukozesa omukisa guno okuluŋŋamya abantu ba Katonda ababadde balina ennyiike mu mitima. Newankubadde nga abamu ku ffe tubadde tusobola okuweereza abantu ba Katonda ku TV ne ku radio, naye abasumba bangi bali mu mitwalo na mitwalo tebasobodde kukola ekyo. N'olw'ensonga eyo, abatalina radio, abatalina TV badde tebasobola kuweerezebwa. Ennyiike nnyingi mu mitima gy'abantu ebbanga lino lyonna. Kitukakatako ffe ng'abakulembeze, kitukakatako ffe ng'abakulembeze okuweereza mu mpeereza Mukama gy'asiima eneesitula emigugu ku mitima gy'abantu n'ekomyawo essanyu mitima gyabwe ne basobola okuba nga bakulembera bulungi amaka gaabwe, nga bakola bulungi emirimu gyabwe era nga babeera batuuze balungi mu ggwanga lyaffe. Ekyokusatu, tukozese omukisa gw'okusinza nate okwongera okuluŋŋamya abantu ku kirwadde ekya COVID-19 ate naffe kennyini ng'amateeka ge batuwadde okugoberera tugagoberera, tusobole okuba nga tuteeka mu nkola ebiragiro ebyo. Newankubadde ng'abantu bibiri batono, Omuganda agamba ennyama entono okaayana eri mu nkwawa. Katusooke tukwate ku ekyo, tusinze Katonda, tuweereze Mukama, ajja kutandikira okwo. President Museveni yatugambye mu ngeri emu gye tiyakyogedde bw'ati naye yakyogedde bw'ati, yagambye nti bwe tunaamala okuvacinatinga abantu miliyoni 4 oba 5 awo n'ebbaala agenda kuzita. Era yagambye nti mu bbaala kizibu okuta abantu okugenda mu bbaala mu kaseera bwe kati nga abantu batono abaakagemebwa, kubanga ow'ebbaala aba ayuuga, atagala, tamanyi gy'ali, ne bw'okuba agenda okubala abantu baweze babeka 1992 bayinza omulema. Kati omuntu bw'atyo tosobola muga nti genda okole ki, genda onywe. Naye bw'aba yagambye nti agenda kubaleka bakuŋŋaane mu mabaala nga bamaze okugema abantu miliyoni 5, nze ndaba nga yagambye nti n'ekkanisa agenda zireka zonna zikuŋŋaane nga bwe zaagala.
ng'abantu bamaze nga ne bbala azitadde kubanga omutamiivu omukkiriza ogenda okukuŋŋaana ate ono asaba asobola n'okubala abantu n'okumanya waatudde n'apima n'ebbanga erimuli wakati we ne munne n'omugaana otya. Nze ndaba nga Pulezidenti Museveni yagambye nti ekkanisa gyazita ng'amaze okuta ebbaala wadde teyakyogedde bw'atyo naye nze bwe nkiraba. So kyendabamu ng'ekizibu kwe kuba nti tulina okukozesa amagezi okulaba ng'abantu ba Mukama basinza wadde ng'abantu batono. Tetusobola kusinza bantu 200 naye ate tusobola okuteekawo services ez'enjawulo mu makanisa gaffe. Gwalina abantu 5 kola service 3 2 n'ekikumi service 3 ku makya. Mwaba amanyire service etandika ku ssaawa 2 negwa ku ssaawa 9 ogwakawungeezi mujja kwekomako kubanga mujja kulekera bannamwe nabo basobola okukola okusinza. So ndowooza tukozese magezi, tukozese enkola eziriwo. Gwalina ekifo ekigazi oyinza n'okuteekawo tenti ez'enjawulo kasitanga abantu obanga obatadde mu bifo eby'enjawulo n'oteekayo screen eri ne bateerayo screen nga bali bokka na ku saidi eri ya south n'oteekayo screen nabo tenti yaabwe ng'obaawudde so siga nti ate bali wamu ate mu tenti ez'enjawulo. Ebyo tusobola okubikola bwebanga basobola n'okubanga bakozesa emiryango egy'enjawulo. Bano bali eri balabira eri ku screen eri ne batambula ne bayita mu mulyango gwabwe. Ebyo byonna teyabyogedde naye nze ndowooza nti bw'obanga okikoze nga bwe nkinnyonnyodde ojja kuba tomenye mateeka ga COVID-19. Amabanga ogataddewo, buli muntu alina wanaabira awawe awatali wa bonna, balina emiryango gyabwe egy'enjawulo, tentisi za njawulo, nga bw'olaba ekifo nga kigazi ddala. So ndowooza tusobola okukozesa amagezi Mukama ge yatuwa. Kyendabawo ng'ekizibu nti ffe abalokole, abasumba, ababuulizi, ab'omwoyo, abapentekooti, abamanyi okwogera n'eddoboozi ne tuliteeka waggulu ne tutambula eno n'eri, kiyinza okutubeerera ekizibu okuba nga tugenda kubuulira mu masks. Kubanga yatugambye nti omubuulizi ne kwaya balina okwambala masiki. Nzikiriza ku bituutu ebitono ng'omuntu aliranye munne olina okwambala masks. Naye nga bw'obanga oli mukulembeze omusumba n'otuuka akaseera kaako okubuulira ne bakwanjula ku kituuti ng'ekituuti oliko wekka ng'ekkanisa eri eri wala ow'ekitiibwa Your Excellency oba ffe abapentekooti tunaasobola okuba nga bwe tuba tulina distance eyo okuva we tuli paka ekibiina gye kiri eri nga tuli ffekka ku kituuti omuntu omu. Simanyi bwe kinaaba naye nga kijja kuba kizibu. Pace net speed kwe tusiza n'okwogera eddoboozi naki kubanga osiza mu mask nga oli ku level endala. Bw'oba wa speech is very easy naye bw'obanga obuulira mu ngeri eno n'obuulira kumala ssaawa namba, I don't know, we might ask you to make an adjustment on that kindly and politely. But anyway, Katonda atuwa ekisa. Bannayuganda tuddeyo mu makanisa tusinze, mwabaagwa mukomeewo eri Katonda, mwabaana abairabira ekkanisa ne mugenda munywa amalwa n'enjaga mukomeewo eri Katonda, mwabavubuka abadde bafuna embuto n'ebirala byonna Katonda ajja basonyiwa, nammwe abaana abasoma be baabuzaabuza myaka 14 na 15 ebyokusoma tokyabikola nako obadde oddusa oli eyo, nsaba naawe okomewo weenenye wadde oli lubuto. Komawo weenenye, Katonda ajja kusonyiwa. Jangu n'olubuto luwo tujja kukusabira Yesu akusonyiwe. Ekibi ajja kisonyiwa naye obubonero bujja kusigalawo nti okyali lubuto. Naye ng'ekibi bakisonyiye era ozaala omwana tomugyamu tinga Mukama bwansonyiye n'ekibi akisonyiye n'omwana kamugyewo kubanga wa kibi. Ate oba okoze bibiri, oyenze n'okutta notta, omwana mulekeewo, ojja muzaala oddeyo osome. N'aka kavubuka akakubuzaabuza kagambe neerabira. Abazadde musonyiwe abaana bammwe abaasobya. Omwana yakuddukako wamuleka mu kiwuubaalo kya COVID, naawe n'ogenda okole omuleetere ku ssente n'ebyokulya awaka, naye akavubukako ku kyalo ne kamuwa capati ne kamuddusa n'afuna olubuto. Kati onoomukola otya? Akyali mwana wo. Abaana mu basonyiwe bakomewo eka. Amaka gayinza okuba nga ga njawulo, maama ali lubuto n'omwana ali lubuto, mwenna waka tetulina kyakukola. Ensonga zaatugwako, bintu byasoba, ne Katonda agenda tusonyiwa. Musonyiwagane, amaka gaddemu buto, abaana bakomewo eka.
omwana yogera naye omugende nti bw'omala okuzaala oddayo ku ssomero. Simanyi nakumanya oba n'amasomero gasonyiwa abaana abo, gabawe koosi oba nga tebalina bannaabwe ku ssomero, gabawe koosi ez'enjawulo basomere ku layini basigale nga basoma. Uganda tulina okutegeera ekizibu kyatugwako naye tulina okukigonjoola ffekka na ffekka. Mukama atuwa omukisa, twebaza Mukama olw'akaseera kanako okusaba nate muddeyo mu makanisa tukoowole Katonda ajja kukyusa eggwanga lyaffe. Abasumba mwenna ab'e Uganda, mwenna bwe tukola nammwe, mutandike okuteekateeka amakanisa gammwe olwa revival egenda okujja. Tugenda kubanga twogera nammwe ku nsonga ez'enjawulo ez'okukulaakulanya amakanisa gammwe n'okusaba mu ggwanga lyaffe, tutwale obulokole n'ensonga ez'omwoyo ku level empya. Mukama atuwa ekisa ku lwa Katonda n'eggwanga lyange. Amiina. Ensonga zino ez'okugemesa zirina engeri gye zitaputibwataputibwa okusinziira mu waani gw'obuuzizza n'enzikiriza ye n'ebyatunuulira n'ebyalaba n'ebyasoma ku mitimbagano n'ebirala byonna. Wadde nga sobola kugamba muntu olina okwegemesa lwampaka, kuba era ne gavumenti ekyo tugamba nti weegemese lwampaka, naye nze nagemesebwa ne famire yange. Wadde nga nalina kutambulako nve ku ggwanga nno ngende ku Amerika neteekesaamu oba ne bangemesa Johnson, naye nagemesebwa. Saafuna kirwadde kyonna, saafuna side effect, wadde n'akasujja akatono. So nkubiriza bannayuganda, simanyi bw'okitaputa, simanyi bw'okitunuulira, naye kiba kirungi ne weegemesa. Singa weegemesa ojja kukendeeza emikisa egy'okulwala, era ne bw'obanga olwadde, kuba n'abagemesebwa ate bayinza okulwala naye tosobola nagenda mu ddwaliro bw'obanga ofunye ekirwadde ekyo ng'oli mugeme, ofuna problem naye ate you cannot even go to the hospital. You can feel some pinch naye si kyekibe nti kikukuba wansi kubanga oba mugeme. So ensonga ezo muzitwale nga za buvunaanyizibwa tusobole okudda mu bulamu obwa bulijjo ffenna ng'eggwanga. Mukama atuwa omukisa. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 125 oba 0755 311 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.